tujja kukozeya olunaku lw'abakyala nga twogera ku bintu ebitusoomoza nga tugezaako okuwanirira abaana abawala bakole mu mirembe naye bajjukire obuvunaanyizibwa bwabwe ate basobole okumanya wawe bakoma n'eddembe lyabwe baleme okulinnyirira eddembe ly'abalala naye era tuvumirira ebikolwa ebyo byonna ebitaataganya enkula ennungi oba enkola ennungi eyo obuwangwa bwaffe ng'engeri gye twambalamu era tuvumirira ebikolwa eby'okutambula nga bukunya ku baana abawala n'abalenzi abawala abamu bulawuzi bambala z'abato emikundi nekitambulira ebweru naye n'abalenzi nabo baliwo empale abanaatera okuzigiramu ddala n'olwekyo kyekigwa bombi bwe guba mulembe mukyamu tegukwatagana n'obutonde bwaffe n'obuwangwa bwaffe n'ebyenono byaffe ebirungi bye twandyagadde nnyo okusigaza nga Abanaafrika n'olwekyo tulwanisa ebikolwa ebibi naye ebikolwa ebirungi tuteekwa okuba nga tusigala nga tubikuuma okwambala kuli omwo bombi abawala n'abalenzi enyambala embi tugivumirira n'olwekyo temulowooza nti tewabaawo abalowooza nti abawala bokka be bakosa abaami nga bambadde bubi n'abaami nabo bwe bambala obubi bakosa abaana abawala kiri nti waliwo endowooza erowooza nti omukyala ndowooza ekyabalimu abamu nti omukyala ateekwa okusigala wansi olwekyo bagenda waggulu gamba nti ate oyo asukulumye kirungi omuntu okusukuluma bw'abanga alina obusobozi ate kyandibadde kirungi ne tubawagira kubanga n'enamba y'abakyala nga bwe nabasomye abali mu ofiisi ez'obukulembeze era tenabakusuka ku y'abaami palamenti butundu 34 Semateeka eya 1995 yali erambika bulungi nti abakyala batandikidde ku butundu 30 naye target y'abakyala kutuuka ku butundu 50 tetunatuuka era tukyalwana era tusaba mutuwagire abakyala beeyongere okubeera mu bukulembeze ne ofiisi ze babaddemu tebakoze bubi abasinga obungi bakoze bulungi bwe bamubagalira mubafuna basobola okukola babiwaddeyo basobodde okwogera ne babreakinga what we call a glass ceiling nti oluusi ne basukuluma okusingako n'oluusi banaabwe abasajja mu ofiisi ezo bwali bakolamu n'olwekyo bannayuganda basaba tweyongere okuwagira abakyala n'abaana ab'obuwala basobole okuba nga balinnya amaddaala basobole okuba nga bajjayo ebitone mukama bye babawa bituyambe nga Uganda ffena okukulaakulana n'okutuuka mu bugagga